ebiri ku mibala embala nga tisobola kutuukirira kati ebyobufuzi biba bya bulabe kubanga biba bya bulabe tibiwangaala. Lwaki biba bya bulabe? Nti ebisuubizibwa abantu bwe biba tibituukiridde abantu beetamwa, bwe biba tibituukiridde abantu beekyawa, bwe biba tibituukiridde bijja buli muntu okwekengera munne n'ebiringanga ebyo. Kati bw'ogamba nti kampite bammemba ba movement mbaddiŋŋanye tuddemu beetereezeemu okukayana kwabwe kuggwewo. Kati oba otute ebyobufuzi ng'ekintu ekyangu ensonga ennene oba ogifudde ng'ensonga akasongasonga akatono kubanga ekimalako abantu obuwagizi si kuyomba kw'abantu. Gwe weebuuze kiki kubanga okubeera nedda abantu badde bakayana badde otusanga nosendawula bakanagana n'ebyobufuzi naye nga balonda abantu balonda ekibiina balonda ki. Kati n'olwekyo kitegeeza kiki? Kati weerabira okuddamu okutegeera nti ekireese abantu okukyawa movement waliwo ensonga eziri fundamental, ensonga enkulu kubanga bamujja wano ensonga eziri fundamental zitaali zakulimbirako weebala nnyo singa ojja olwalino gati abantu bonna bagaggawale kubanga abantu bajja kulinda banange kyekyo tugenda gaggawale naye bamala nga bakiteeka kubuuza scientifically tukikakasi baani abagaggawale nti balimba. Kati bagamba nti bannange abantu bali mu kubbibwako ettaka naye tulesa amateeka g'ettaka balina okubba abantu ttaka naye ng'ettaka bagenda maaso kubakola ki? Kati ebiringanga ebyo kati abantu batuuka ne bagamba this is a voodoo politics nti bano batuga nti waliwo amateeka genda okukwata ababba ettaka tutaddewo obukiiko bw'okunoonyereza abali enguzi bino mboozi buboozi kiringanga sologaniya tutaddewo Kiki nti bagenda kulwanisa ababba ssente za gavumenti tutaddewo bano abakiiko ababba ettaka tebagenda kuyitawo. Kati abantu batuuka ne balaba naga kumbe tuli mu bintu bya bulimba. Kati ekyo kifuuka ekyobulabe eri eggwanga mu biseera eby'omu maaso kubanga kireeta abantu ne babanga ekisooka ebitabo ebyobufuzi ebitambula biringanga bya kiyayi kyolaa ne bana bawandiise balo bagambye nti bwe tutatuukira ku nsonga ya busika tuliraike tugenda okugwa mu kati abaga nti bagambe the discordant political movement formations zigenda okukwata obuyinza nti ebigurupu ebitakwatagana bwe binakwata obuyinza tufudde. Kati ate nga babirawo bikola kintu simanyi kati baga nti twogere mangu bwe tutakola ekyo ssaba tuli mu kati abaga kubanga waliwo batagala twogere ku busika buna ababutya olw'okweyagaliza ebyabwe nga bo ensonga tugenda nti bwe wabeerawo okugwa kw'amaanyi g'ekibiina mudda ku nsonga bwe muba mwagala kugassa mutunuulira ensonga ezagajjawo webale nnyo so si kujja kubanga bwemujja mu lukiiko ne mwogera ate naddala ekyokulabirako singa bagamba nti ekimazeemu obuwagizi bwa NRM mu Buganda ekyokulabirako ng'ogenda eyo mu twayango gye batandikira kiki ekibaddewo waliwo ekikyuseeko waliwo enkulaakulana yonna ekyo kimu. Abantu banga badde bakwogera lwaki bakuvuddeko lwa bulimba bakuvuddeko lwaki lwakufuga bubi lwakukola ki. Kati omwana okwayanukula ebyo kati omwana okutegeera ebyo ate abajja okukubira endongo bwe banga be bakola ebyo byennyini tikisoboka kubanga oli kunoonya ansa ku kizibu ekikugyeko obuwagizi naye ng'ate okozesa omuntu omu yennyini akugyako obuwagizi ekyokulabira kusinga oyita olukiiko naye ng'ate abalulimu be babbi b'ettaka ensi bali mu kusengula ebyalo bali mu kusanyawo ebibiina bali mu kukola ki ate baziba n'okuteesa mufune obuwagizi kwani. Kati bw'osanga bamwoyoka gwanga bamagye tebajja mu lukiiko ng'olwo kubanga kuba kwerimba tuli mu kwadresinayo oli mu kwogera n'abalabe bennyini abalabe b'abantu. Kati bw'oyogera n'omulabe ozze kwogera tutegedde batubyeko ettaka tutegedde baleese ssente simanyi bonna bagagwale simanyi abazibbye bennyini abali mu kunyaga amataka abali mu kusengula abantu ate bazze okuteesa okukomyawo obuwagizi kuba kwerimba. Kati olwa nti abantu they are too simplistic kwegamba abantu kyola nti era neebaza nnyo okubanga ndi musajja muyizi wa nsi etalabika kubanga ensonga emu ez'amaanyi abantu bazitutengeeza omuzanyo abantu bazanyisa ebyobufuzi politics si kintu kyakuzanyirako. Kyola nabagamba juzi omulimu gw'ebyobufuzi kubanga gwakufana kuwona mulimu gwa kusalawo ku bulamu bw'abantu n'ebigenda mu maaso. Kati bw'otwala ensonga ey'omuzanyo n'ogitwala ng'ey'omuzanyo olaba abantu bazimbye embuto abali mu kunyaga abantu. Oyina kweyogedde nenzijukira omanyi oyina kweyogedde nti ebyobufuzi si kintu kyamuzanyo ate abantu kye batamanya abantu balowooza nti ebyobufuzi biringa ddiini naye ebyobufuzi odiiringa n'omuntu psychologically ate gw'otomanyi psychology we kubanga omanyi mu nzikiriza mu ddiini naddala ey'obusiraamu
Katonda yagamba mu Qur'an nti there is no compassion in religion. Tewali byakaka. Sisobola kuteeka ku gun point ne kuga nti oteeka okusiramuka. Ekyo tekiriyo. Tebakaka. Era Nabbi yali abuulira Katonda nassa aya mu Qur'an namugamba gwogugo gwakubuulira era aya mu Qur'an mweri. Namugamba gwe Muhammad ebibyo byakwogera bwogezi. Nze nnuŋŋamya. Kennoonyamu. Nti abantu boogera ebyobufuzi ng'alinga ayogera eddiini. Nti oba bakkiriza oba bategedde bategeera oba tebategedde. Naye mu byobufuzi nti oteekeddwa okwogera to influence bategeere. You get to the point. Kuba mu ddiini bwe mba njogera oli wadde mu bitu waliwo bireka. Consequences zizo. You get to the point. Naye mu byobufuzi consequences zizo ate zanga ayogera. Fena kituzingira. N'olwekyo ebyobufuzi abantu bali si byakutwala ng'ebintu by'omuzannyo se. Ebyobufuzi kintu ky'amaanyi si kya muzannyo. Okitegedde. Kati n'olwekyo kati olaba abantu nga boogera ku nsonga eziri vital, ensonga ez'amaanyi, ensonga enkulu, nti mujje banange twogere wano, nti kati tumaliriza, kati ndoza tumaze olimba. Abaali wali mu lukiiko, bebabbi, bebali mu kugoba abantu ku nnyanja, bebali mu befunza buli kintu kyonna, bebali abantu nga abalina obuyinza bwe bantu baluse lumu, abagagga baluse lumu, kubanga mu byobufuzi omuntu akontrolinga ebyenfuna yakontrolinga ebyobufuzi. Naye ebyobufuzi enablinga omuntu okontrolinga ebyenfuna okubidominatinga. The moment kasita afuna ebyobufuzi nebimusobozesa okontrolinga ebyenfuna, ebyenfuna nebimusobozesa okudominatinga ebyobufuzi. Kati n'olwekyo bino ebyogera tebisoboka. Nze kampuli abatuwuliriza kigenda kuba kizibu nnyo wano mu Buganda n'ebitule movement okuddamu okufuna obuwagizi. Okujjako nga batwesiza ensonga kubanga ensonga singa bakeera ku makya ne balonda imaamu w'omuzikiti nga mumanyi nti omusawo Omuganda awedde emirimu alina amasaba emiryango n'emmanju eddiini esobola okubukala tesoboka. Ne bakeera ku makya baga nti tulonze omusomesa w'ekisomesa ky'ekiini alina amasaba gajjuddewewa naye nga n'abakristo bonna bamumanyi nti oyo musamize omusawo ejjesi amasaba ne bamuleeta mu ye mukulu w'ekisomesa eddiini esobola okubukala. Kati ekyo beda kituugerako. Kati n'olwekyo tosobola kugamba nti ababbi abaanza okunyaga abantu nti abayimiriddeko emisingi gy'okumenya obuwagizi bw'ekibiina ate bakomezaawo bajje babuzimba. Kisoboka kubanga okubazimba baba beemenya bo bennyini. Oli amaze okugeta kamayo 10, amaze okukwata ennyanja, amaze okuwamba buli kintu kyonna. Kati bw'oga nti enterezi kiba kimutegeeza alina okuwayo ebintu ebiri abantu badanye ebyo abenga sikala. Kati basiigire ekifaananyi kyemali tuli basomesa balungi. Bakugambye nti menya ekizimbe kino. Ebikozesebwa by'oleeta byaba byakumenya guleeda n'ebirala. Kati bwe bamala ne bakuga nti naye manyi twakola mu nsobi. Kizimbe ekyo kizirewo oddamu okizimbe. Oddamu n'oleeta guleeda. Kisoboka. Oteeka okuleeta emiiko, oleete seminti. Ebimenya birala n'ebizimba birala. Kati n'olwekyo ababa boonoonye ekintu tebasobola kujja kuddamu kukizimba oli musomesa w'amaanyi. Ebimenya ebikola destruction birala n'ebikola construction birala. Those are different tools which are used okole kubanga obuvunaanyizibwa n'ebigendo byanjawulo okuzimba n'okumenya. So n'olwekyo kati kyekyo kati kigumu kyovudde olaba nti n'abali mu MK bagezaako okwebengula ku bya movement kubanga ekintu kizimba mu fakyo kyevudega nti voodoo politics. Njagenda okwaleeta ebintu era kubadde oyogera era mu byobufuzi tulina ekintu kyetula extractive politics. Extractive politics kitegeeza mu yo politiki kitegeeza nti kwe kuteekawo embeera oba okuteeka abantu bayinza okukuwagira naye nga bakuwagira bali condition bakuwagire naye nga batidde obutakuwagira ki ekirakivaamu. We call it mu yo politiki kina extractive politics. Nti ebyobufuzi ebyokubanga abantu balinganga bateereddwa kuninga bawagire naye nga ninga eringanga etalabika naye nga ekola ki ng'omuntu agimanyi mutima gwe nti bwe siwagira Umar nfudde. Enkola ya gundi waliwo enjala nzukira twali bato n'egoba yali mwaka 1996 omwaka kyo njala yagwa nnyo ng'abantu balya ndiizi abamufubanga emmere era emmere eyo gye bafumye mu ndiizi maama waffe yagiyitanga ndiira butafa. Tajagala naye ali abeerewo kati gewosanga oli alya oga nti ali mukulya anyumirwa naye alya lwabuwazi akusobola okubeerawo ndiira butafa. Kati n'obuwagizi bwe buli. Kati n'olwekyo
bado tibanategeera kigenda mu maaso mu nsi. In fact kyobulaba abantu nabagamba ate abadde mu kibiina kino balina omukisa nabaga nti ensi erimu kukyuka, ensi yonna eri mu bintu birala nnyo kyona ti katana naddamu okwogera ku democracy kintu kya buyaayi bali mu kutta abantu. kati olali nagamba abantu mudemba kulowooza nti ave olunyi agenda okukuyamba nti katulabise bino ebintu bikyakola kubanga bali mu kulabisa wano ensi yonna bali mu kutemula abantu waazi nga America teyeyamba ate nga night democracy kati ebintu biriiwo. kati n'olwekyo abantu baleme kutwala bintu enkola yali enkadde nti abantu bakyali ebintu bali mu bintu birala mu ndowooza z'abantu n'endaba y'abantu okutegeera kw'abantu. n'olwekyo movement tesobola kukomyawo obuwagizi ng'ekozesa ebikolwa bye bimu kubanga abaazimba obuwagizi okubuleeta balala they had different attributes. kyobula kyebudde ngamba abantu nti ffe tubadde tuyimira ku begabega ba giant ku bantu bannaggwano. kati n'olwekyo tokyagala kukola kuddayo bali bannaggwano baali baani buddemu n'otunula what were their tributes, what were their characters. ebintu mbeera zaabwe kize baalinawo baali babbi baali bakola ki baali batuma omutwala ebintu byano nga babituusa nga tebali byabufuzi bya bulimba. kati abantu ne bagamba nti obulimba nabwo bufuusa ensonga nti ebyobufuzi bigenda kutambulira ku sologani nti bona bagagale simanya onagonawo simanya muze yawooma simanya nowemuke simanyani ebyobufuzi ebyamudomo ebyengombo slogans naye ebyobufuzi ote kuba n'ebintu ebitangebo kubanga abatuuze ekiseera kituuka ne batandika okubuuza we are testing what we are promised. kati abantu kyekiri kyenaga nti abantu batuuka ne beenyiwa nga balaba ebibasuubirwa tebikola ki kati ekyo kireeta akanyambirege kubanga omuntu aba mu society ateeka okuba nga alina essuubi mu biseera ebijja mu maaso ng'era alaba ebimuwa essuubi naga nti ebintu bisatu biriwo essuubi mu bantu engeri enteekateeka ezibeerawo mu mateeka mu nteekateeka n'ebiba ebikolebwa ebireeta essuubi omuntu aba kirabulabi kyera bagamba nti tukiyita optical sense nti omuntu kyalaba ye mu magezi ge mukulaba just optical sense nti akirabulabi n'ategeera kubanga bwalaba kimuwa obwongo bubuyingiza nti kino gyendaba naye kirimu amakulu gyendi. kati n'olwekyo si bya bantu kuŋŋaana mu bukuŋŋaana kati bw'osanga bamwoyo gwa ggwanga abamaze kubanga kyekiri nti when you are an organization you must have an identity. olina okutegeera kubanga bw'oyagala nti abantu bakwagale bonna you are missing the point. abantu bakukyawe bonna you are missing the point but you must have an identity. noga nti nze nga mwoyo gwa ggwanga olukiiko oluyitibwa olujjuddemu ababbi abaanze okwonoona ekintu siruyingiramu kubanga tebajja twawula kati bamwoyo gwa ggwanga tebagendayo kubanga just wasting your time. ogenda otya omusajja eyamenya akyalina guledala gyalina ate n'azimba oteeka genda gyolaba abantu balina emiiko balesa seminti balesa amayinja okuddamu okukola ki kati ekyo kyekiwa essuubi. n'olwekyo nze ndowooza nti bino si bya personality okuddamu okufuna obuwagizi kigumu kubanga obuwagizi buleetwa bintu bikoleddwa si mboozi si bantu saani byosuubiza bonna bagakola kyolanga agenda nengamba abantu nti kyebasigaza oba ku mulundi guno basigaza PDM nakulwanisa abantu butaggwako ttaka. ebyo byokka ze ensonga zokka ezokka nsonga bbiri zezigenda okuleeta nti wekitiibwa Pulezidenti Museveni abe ng'akyaliwo zokka bwe biba nti bituukiridde you are finished ezo byekulwanisa bibiri bwe biba nga bigaanye okutaking off naye katulwanisa ebibazibbi ebintu bifuuse kamesitambula biringanga bali sologaniya banaga abantu bagenda kukola sente abantu beebuuza ebibona bikyekigenda bali kati n'olwekyo ebibaga tibituukiridde kati omuntu anaazimba alwana bwezizingirire okukola ki ekyo kiba ekyokubiri. ekibiina bwe kibanga kinaddawo bano bali ku mboozi tosobola kulaba omuntu owansi ng'aga nti bannange mujje tuzzeewo ekibiina sebo bw'ogenda mu organization ebyobufuzi ebyobisamuukiriza omunagera naga nti bannange ze munannonda timugenda kuwa musolo naye ngenda kubazimbira amalwaliro ngenda kuzimba amalwaliro amenguudo mugenda kunywa amata mugenda kufuna buli kimu kyonna kiwali kigenda bakwatako olaba abantu bamuguumira tekikikola naye nga tiwali abuuza naye ogenda kujjawo ssente zigenda okuzimba eggwanga kubanga okuzimba eggwanga kyowaayo ng'omusolo kyekikuteeta n'owoninga n'obanga eggwanga liryo sente okusonda kwoteekayo entuuyo omusolo gwo nakiraki byebizimba eggwanga enyaza walizikuba ozimba eggwanga kati bw'ogamba nti timulina kyemuleeta wabula ngenda kufawa kino nemukkiriza kibaita vodo politics bwe byobufuzi eby'emibala ebyobulimba ebitajja kutuukirira ate mu future abantu bajja kukola ki kati abagezi bamwoyo gwa ggwanga balina okubuuza ogenda kukozesa ki okukola ebintu ebyo
kikyogera okwesigamaku kati bwosanga naga tujja kubikola oba tunafunayo abanatuwa kati bemukiza nti munafunayo abanatuwa nga mwetimuwadde muba timukyalira bonna bwananyini ku ggwanga muba timukyalira bwananyini mu kibiina kati ebizibu ebiri mu bibiina kati ng'ekibiina kya movement kwe kuba nti ekibiina kya movement baga nti abantu bajje tewali agula kaadi tewali akolaki kati abantu bakiraba ng'ekintu ekya bulijjo kati ekibiina kiba si kyammwe kubanga okuba ne stake mu kampani oba mu kintu oteka okugula emigabo oteka okuba seyaolodo okubeera memba kyogera nti omulyati olwali yalangiridde lagala okwago si memba wa FDC tagenza okebera mu register gundi ye yaweddeko expirize membership fee tenagiwa n'olwekyo si memba n'olwekyo talina mugabo talina kaadi ya FDC kati ebibiina bwe bitobikola kati n'olwekyo ekibiina kyo bwogenda n'ogula kaadi n'owaayo sente eza subscription okutambuza ekibiina kikuwa obwananyini naye kati bwe tudde no tulina nti tulinza chairman atuwe sente omuntu omu kati kiba kitegeeza yagenda okusalawo bwe ba kampuni asinzamu emigabo yasalawo kubanga tolina omugabo mutono toyogera kyogera nti mu kampuni tubeera mu democracy kubanga alina emigabo mingi ya dictate yabeera nanyini kampuni kati n'olwekyo tosobola kuzimba kintu kyotalina mu buyinza nti ndi muwagizi mukubibakalo gano mazima agakaawa ne nga tuli mu kibiina kyamazima gaki ag'ebyobufuzi kubanga namuleeta bakyogera lukwago sitakyali memba wa FDC nti bagenze mu register ekyalo gyava taliimu tanasasula subscription zaweddeko ez'omwaka n'olwekyo si memba era tasaana kwogera ku byaki talina mugabo mu FDC kati ne movement weebuuza gwoteekamu ki ng'ogyemu okuga nti ndi memba kiba kitegeeza obanga weerowisa tosobola kuditamini n'ekyokubiri gwogenda kutereeza oli wano mu kyalo naye nanyini kintu ayagamba ki nanyini kintu yennyini abakirinamu siteke bakitambuza batya kati waliwo ekintu ekiba structured nga ekibiina okugongoota n'okutagala kiyinza okuba nga yenteekateeka y'abannanyini kibiina nga bakyagala nga gwe tokimanyi oliyena okuba mu jjajjerebo bo bamanyi ekiseera bwe kituuka nga baine mujje bwe mumala nga mbabazaayo kati ekyo kyebayita vote bank mu byobufuzi be bantu ababa abawagizi boyita ni mujje mumpagire obakube mudomono okusawe bakuwaka lugoyite olumalo okuganga olusuula eri nga kugenda ku bibyo kati n'olwekyo banga oli mu kibiina nga vote bank oba tolina siteke n'asalawo okutereeza kibiina kubanga in the first place abalina okuadressing ensonga ziri ebisuubizo nakiraki weebali lwaki tirituukirira bayinza okuba nga kibaagala kati oli wano wansi sibanya ndi wano mukyalo oli mu basi nga musaabaze tosobola kukyusa mipiira tosobola kubanga gwayingidemu nga musaabaze nanyini basi yamanyi bwe kinakyukira ya buli kimu n'okusimbula yamanyi abantu baleme kuba simplistic kubanga ngaffe abamanyi abantu baleme kutwala ebintu nga byamuzanyo ebyobufuzi kintu kyamuzanyo abantu baleme kutwala politics ng'ekintu kyaki tunyumyamu mbozi politics salawo ani anayavugwala ani anafulagagawala politics salawo unafunaki unakifunaki that is politics n'olwekyo abantu baleme kutwala byabufuzi bemulaba nti gwe toyinza kulowooza nti nanyini kibiina nabagamba dda wali nembaga nti waliwo enteekateeka y'okuba abakulembeze abamanyi ono buganda babasanyeewo ng'ekibiina bakikoze dibaleeti bo bamanyi kye baliko kati gwoli wano olabira wano ekibiina kyagwa ekibiina naye ebyo wala bali mu kuzimba bali mu kukyogeza bintu bali mu kuba abantu bukulembeze baki bali bakola nguudo abantu bali mu basasula kidyemu entambula bulungi gw'omanye enteekateeka yaabwe bwe ntunulira structure y'ekibiina ani ali concerned okukizimba kubanga soko kyabe ani awomya omutwe eri waggulu oba wansi oba eno mumakatikati oba eno wansi kasobola kuza kibiina waggulu kubanga balina obusobozi resources ezisobola okutuukiriza ebiri mu manifesto bali waggulu si balina okumanya maanyi akeera kubajangu mumukono kyabe waggulu bazimba walala bwebale nnyo balina kati anazawo ekibiina ate muzeeyi owekitiibwa president yali tataddewo namyalo ng'ali wali kyambogo yatalaga eggwanga alimu okopointinga n'abantu abalala nti ono coordinator ekibiina kirina structure buli wamu wonna naye nga bataddewo coordinator kiba kitegeeza ekibiina tikiriiwo muba temuli mu kibalo kubanga oli namyalo era nabagambako olunaku lumu kati balese coordinator ataga nti ye boss wakirabano wa district wa movement yakuleba nabona ye boss tewali amulonze ali appointed kati ngoga nti ekibiina oyinamu obuyinza okiza otengo so n'olwekyo abantu babe strategic babenga balaba kubanga mbabuli ebintu birabyogerowoozeeko njagala nnyo okuwa ebyokulabira omusajja alina amaka ge yagazimba bulungi nnyo takyagasulamu era abantu bonna beeraliike baka omusajja amakanga yagasuulawo najja n'asiigasiigako obulangi katono naye n'azimba akayumba akalala ku mabbali g'enju ennene n'akateeka mu kimu mugenda okulaba ng'akafanishinga bulungi n'akakuba pulasita n'akasiiga erangi n'akagulira entebe empya n'ateekamu n'obuliri mugenda okulaba wawa azzaawo nga gyasula omusajja oyo akyayagala ennyumba ye ate kyakyagala tekinikala bakubuulidde kati that is ekyo kyekiriwo olina structure
z'ekibiina enzijuvu tiziri dormant zirina kyezikola ekyaddondo tizirina kyezikola n'ozimbawo akayumba akalala kekatambula Office of the National Chair. Nnyo kekatambula buli wamu kekatika coordinator ne Masaka gundi ali eno ono ye mobilizer ono ye gundi kati gwe ogamba nti okyalina faida ate nga afudde ku structure kiba kitegeeza oli aba yabajja mu obwesige abaya bati mukyalina ki munteekateeka ye gyali tolooza nti abatamanyi mu bibalo bye byabakola abatakuyina abatitekedde nti musisi bw'ayita ennyumba eno yaligwa naye ng'ekireeta ekyo nakyo kikanki bagambe ekireeta ekyo kiki kubanga mu byobufuzi kubala omuntu okukulembera eggwanga emyaka 38 37 si kintu kya muzanyo tosobola kuyita wakuzanyirako ate ko kubanga musajja mubazi era kyolaba nti president yakola speak yagamba mu 87 nti banange badde mbagamba mu bibakakkamu muleme kubuguumirira ensonga z'ebyokulembeza kibabikanga abazitereza ebyokuddamu okugamba nti ebyobufuzi okutagalatagala kigenda kutwala ebbanga ddene n'olwekyo mukakkame movement eziwano okubatwala mu 87 kati emyaka 37 n'olwekyo ebyobufuzi byebiri badde bagati vote politics kwe kukola ebyobufuzi ebitali biteeketeeke naye kati ebyobufuzi ebitambula ku muntu alistotek nga president abamanyi gyalaga kati n'olwekyo singa mwe munabeera active muyinza okumujja ku mulamwa muyinza okukola ebyabwe mukutambuza mu kibiina kati okuba n'ekibiina mu kontola kigamba mukole kola kino zuukira gwekola n'amanufacturinga kati olaba namyalo ya manufacturingiddwa mu ggwanga omuntu ali appointed si mulonde si naye ali buli wamu naye nga n'enkola zakola nazo tizisobola kunnyikiza kubanga zibaga za kutegera ani aliyo nti gundi omwaddo yakafo ani tutukira kubano ogabira bano kyolole bakaya nti atufa ba movement batuwadde ate ba opposition ate ba wakanya president bawa ate kiki gomanye enteekateeka yaabwe wano nabagamba nti ani opposition aliwa bonna bantu baani ba president so n'olwekyo movement okufuna obuwagizi bwayo si kutuula mu kaboozi mujje mu hoteli wali banange mulabe biwedde kati obuwagizi bukomyewo nedda oteeka okulaba ku nsonga eziri fundamental olikoledde obudde yo omuntu wa bulijjo tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo n'ensonga era tova tukomyewo webale kubanga okyagoberera kikaziri 13 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro saa 2 tujja kubanga tuggalawo ate enteekateeka eno ng'ate otulinda ku lwakubiri nga bulijjo nga mukama ayagadde naye tukyaliwo nkulu kizito tugende ku nsonga eri endala bano abayigirizwa aba Audrey kati sokusiba kati endagadde okutegeeza batuwuliriza President Museveni ye mwennyini lwaki ali pembeni movement yakijja mu ddoboozi n'ekibiina akimanyi nti abononye ekibiina bali mu bbo mwennyini bali mu kibiina kati ye n'abakola side pembeni kati ali mu kuluka structure n'ekirala nga tayagala kutuuka ku kino nga bw'ogambye nti bano obudde bano kati abakibiina kya Lwabwogo ekyamazima Lwabwogo bano bawagizi era baagala yesimbewo naye waliwo kyebagamba nti omuntu nti akubye akaggi nti has taken us by storm kati MK tebamusuubira kujja mu byabufuzi kati from nowhere MK nakola ki n'asonga kati MK mu kusonga najja n'ekigo najja amatiza taata we nti gundi mune bana abamuli okumidi muzeeyo manyi abavubuka kati bebaliko bw'otaleko ebintu bigenda kukola ki ate olabena abantu bana abakyamba ku group tebakyalina lugendo abala bali mu kubba amataka abala bali mu kukola ki n'olwekyo kateeko kano kapembeni katuyamba okumobilizinga okunyweza ki abavubuka kati ate nga Lwabwogo bano abawagizi be mu kibalo baali tebalina expectation baali bamanyi nti Lwabwogo ajja kuyita movement era oyinza n'okusanga ne movement okusanyalala kubanga Lwabwogo yali agezaako kumobilizinga naye ng'ayita mu structure ne baga kati kabateeke structure zibenga dobonkana nga tewaliwo kiramu kikola ki zinonge ziri dormant bano nga bakyakola tewala nti MK batandika okulonda mwezi gwe 12 structure okuva mu kyalo MK mu gwokuna bagende mu delegates conference gye baga nti balangira nti okitiibwa president yagenda okuba omugenyi omukulu mu structure zaabwe kati ez'MK movement kati kibaga ekitegeeza nti bakyamagana n'endowooza bbi kati bwowulira nti muzeeyi owooma nnyo muzeeyi tova ku main muzeeyi kimanya kyabeewo ate ogenda okulaba ne batandisa okulwana kyekasologaniya nti Kasumba bagiwabidde nanti kyegamba balwana namyalo Kasumba n'ekitate balwana baga nti omubala nti nze naleeta engombe eno etunda kati ekibiina kirina structure kisobola kudda mu ngombo kiba kitegeeza mwe babafiisa dda waliwo ensonga ennene enkulu ezisinga engombo
kati n'olwekyo bwolaba Lwabogo ng'agatwogere ekyamazima ebyobusika birina okwogerwako kubanga Lwabogo akirayi bwe basirika gurupu eno emwagira bwe basirika balaba nti MK amaze batidde kwogera bogezi nti MK aga nti the discontent political formations ne speculative political movements zigenda okukwata obuyinza kati bani abo birimu tumuze yawoma tova ku maini MK timu chairman simanyani FDC Katonga simanyani Ludawa ebintu biringagawo kati banategeera naye anatwala ki twogere kwegamba basobola okumanya naye kati ekyokutwala obuyinza kiri eri buli muntu kubanga si buvunaanyizibwa bwa President Museveni nabuvunaanyizibwa bwa MK kugamba nti sebo anatwala obuyinza ayite wano buli muntu kuteekateeka buvunaanyizibwa baba bagala okutwala obuyinza kuteekateeka si bano bajja okubalaga ekkubo kubanga ekyamazima ebyobufuzi bwakwata obuyinza alina okubunyweza kubanga obuyinza abantu nomanya abantu batwala ebyo nabaga nti omulimu gw'obwa president si mulimu gwa muzanyo mulimu gwa maanyi kati abantu batwala ng'ekyo omulimu gwa president si gwa kuyimba omulimu gwa president kyogera nti mbadde ntunuulya mu kyama kya citizen whatever ekya masa mu Zimbabwe ne ntunuulya Julius Malema bakola strategy ne baga nti katunganye abayimbi bajje tubateke mu bantu baffe tuyambe okuinfluencinga abantu ne bagezi kiranga tikikola ne baga katunganye abasabi b'omupiira batumufu tubateeke mu influencinga abantu bagezi baga tikikola ne baga ne bibiina bye bitulemezedde ku ANC bano zane PF bani abo ba Patriot Front kiba tulemeddeko nga tebalina abasajja bazii bagenze kizuula nti ekireese influence bano basajja balina ekibiina ky'abasajja abalwanyi abamaje beba influence nga bantu byalo kubanga abamaje bo babya bufuzi omusajja ow'amagye bagenda mu kyalo n'aga nti bannange basebo ne banyabo tuwagira ono era ono ye mutuufu abantu bamuwuliriza kubanga ow'amagye by nature is a politician munabyabufuzi naye kati ow'omupiira abantu abeera watutumu mu kuyimba mu kuba omupiira kyolaba nti weeba mubakalu kati kubanga ebyomupiira bya mupiira naye si byaki era abantu bakwagala bali mu mupiira bakufiirako oyinfluensi nga bawagizi ba mupiira ebyokuyimba oyinfluensi naye bwojja mu byobufuzi kubanga kufuna kuwona bya resource byaki kati abamagye lwaki bali baleese research nebaga nti nabo batandika okumubalazinga bali abamagye kubanga bajja abantu babakkirizamu kubanga bo bali abufuzi obulamu bwabwe bonna bamanye akawumpu n'akagga kyolwa ne mu Amerika babuuza Trump yaze bajembe babeka bamuwagira F. Kennedy yaze yalwana ludda wanti mu Vietnam yaliyo oyo amanye ebyobufuzi ajja kukuuma interest zaffe kati abantu balime kutwalizikuzanyisa era mulina okujjukira nti ebyobufuzi naddala ebyobusika si bya muzannyo kubanga waliwo abafuje ku mulembe guno ababati bali tayali kuta kubanga banaate ebintu bibafa mu ngalo ate n'abajja n'abalina okufungiza kati n'olwekyo twali agamba mune kati buli muntu okusinziira kyoteka ku mmeeza kyekikuleeta naye bana baga nti bakubaganye ebirowoozo ye muke yazze era waliwo n'abantu abantuuseko abo abadde bakulembeze bade bakyamani bani nabaga kizito gwe nabbi tubulye kiki naye mbaga nti muzeeyi mubbira biri mukagatabumbawo MK yazze mwati munekira mu kirabe kiri ku giraasi kirabika wali kubanga dynamics ziri mu nsi ndala olaba MK babasa abayigiro na furumo no wabayipti ba America ba Japan bani muganda wange nti abagama tukubaganye ebirowoozo be batannategeera bani abali ku line n'ebira bikubulaba ali sense babulaba katulaba bambasada abali ono wa America yigide wa UK owa Japan owa Korea owa bona babeera wa MK kati MK muganda wange bambasada babulisi bwana muntu mukulembeze wa ggwanga kubanga boogera nsi ku nsi kati n'olwekyo omuntu wali ebintu byokola ki kati n'olwekyo bano abalwaloke olwabogo bo bekweke pembeni kubanga bo bamaze okulaba ono ate bamutidde kubanga bambadde balifunireno wansi bamutidde nti ajja bakubekomera naye nga bwalwabogo ekyobusika kirina okwogerwako tikyetaganaga nti abakyogereko bantu baviiri batandika okwogera toleko pamisoni kwogera kusobeza kwagalyo oba oyagala kufuna pamisoni webanga nti owagira gundi kuvayo ganti pagira gundi nono agandi pagira gundi nono pagira gundi tiwali muntu agenda ganti kazinda dokita kazimba mugalo gwe wandikire balo nti agaba nange tandika oga tupaganya ebyobufuzi atya banakubaganya ku bbanga bakubaganya kubazze n'olwekyo nabaga nti abagala okuvuganya President Museveni oba MK buli muntu yasoboleyo bannayuganda batandika okuba debate ani asaanidde kubanga ebyobukulembeze si kyamuzannyo obukulembeze bw'eggwanga is not a joke president work is not a joke mulimu guli serious n'olwekyo abantu balina okupima more especially ngodda bigere by'omuntu w'amaanyi nga President Museveni n'olwekyo abantu balina kuvaayo bokka ne bajja tewali agenda kuga nti jangu wano ebyobufuzi ukama n'olwekyo kubanga oga nti njagala kujja ate ndeekwese you are not there naye bwona you have to come out kati n'olwekyo baba nawagira lwabogo mukodomi w'omukulu aba yabikadde mukodomi we balingire ekiwange
banauganda banakola ki nabo nabayingirewo naye nga baleme kulowooza nti bino si byabusika nti olwokuba nti nze mukodde wa president nti it is automatically become a president of this country nedda but it gives him comparative advantage kubanga alina resource kati olula juzi bamuwadde obuwumbi buyitirivu ali muki kati badde bamaasinga obugagga bw'amaanyi kati olisente baziyina zijjudde mu nyumba ebikuti babiina kati bali mu kunoonya ani agenda tuyamba okulinya akadaala katono nga tetunaleeta naye obuti buweddeyo badde n'ensonga enkulu gyempiikinzi nti who is having sleepless nights over power transition is it the rich or the ordinary abagagga ani ali ku bunkenzi ani atwala obuyinza bano abalina abafunye obugagga oba ordinary Uganda abagagga be bali mu kutya kubanga bamwe abagagga bugenda bavaako kati bali mu kubukuta komani mali bimukwatako hajja yajja obuyinza bulagawa kati lwaki mugata yafaayo lwaki mwabagogera lwabogo omuntu nga matoli mukoddo lwaki tabuza mukutaata we omukulu mukadde sebo kibyobufuzi bigwe kubanga badda mu nyumba bali mu ddiiro okukwata mukazi we mu muwala wa pulezidenti naye nga batula bali mu ddiiro nti amuzeeyi nga banywa akakopo kagamba muzeeyi ebyobufuzi gabe babuuza ffe bannayuganda tubamanye emirimu oyatulanyira ku bwongo nawe bali kredi obudde y'omuntu wa bulijjo bali kubanga ogoberera akadde tulina katono tujja kukwata yesimu ntono nnyo eddakiika nga nnya zokka ze tulina itira ku noti 75299885 radio buddu naawe bali kuwuliriza yes Kayiranga kituufu nane mabegakawo nabuuza nali natera kuteekako kirango naye embeerayo ebiseera ebisinga alimu abantu abanyumya naye nga tikeetaaganya ate kudda mu byanyumiza olina okusigala ng'owuliriza buwuliriza naye ekituufu si bintu mubuuza jja lwakuba nendooza nabo bakiraba ebyo bye bayitamu mbu bateesa abakola biti bakiraba jasi bakyawugiisa bwewugiisa ate nga ne pulezidenti kizibu kyakulangirira nti agenda kujja ng'akyalinayo emyaka ebiri kuba bwakirangirira kati batandika omulwanyisa direct kuba kati bakyalimu ababuusabuusa akitegeeza tebalina bwe bamulwanyisa kuba tebannakakasa ate pulezidenti n'amala agamba nti kati kituufu tagenda kudda naye yennyini abamuyekera batandika okufuuka abangi kuba ebasuwadde emikirada kati yensonga lwaki pulezidenti ayinza kwogera era alina okwogera nti muhooza ajja kurasi moment tasobola kyogera kati kale tweyanziza Kayira pulezidenti yenna olaba e Kenya aba bamanyi kino ekisanja pulezidenti tadda ekisanja kya pulezidenti ekisembayo kimukaluubirira nnyo kimukaluubirira nnyo era pulezidenti n'alangirira wano agenda okutuuka okugenda okuvaako ng'akaluubiriziddwa kale tweyanziza nawe bali kuwuliriza oli ku radio buddu wandi bali okuweereza ssebo nawe bali kuwuliriza ono abeera kayitadde mu dipaati ganji waneewa obulenzi kanso onalebo Hassan Lukansinga ye mubaka wange wa paalamenti kati mbadde omukulu w'ebitabu nga kibuuzo kati mbadde mubuuza nti amuli yanti n'ennaandala mafaamu amaanyi ge boogeza ani abali emabega naye kirala nze mbadde neebaza mukulu ebyasi lukwago ne mukulu b'ekide b'essemugi ŋŋanda okuvaayo ne bambula abo banakifanyiza mu makagwesonyi bannaandala mafaamu n'amuli okubambula ebintu abo okubalaga nti bakolagana ebyale kale tweyanziza oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo eddakiika tulina 2 zokka radio buddu wangi yes tuufu naye bwekikamulamwa n'obuuza kutuuma kyenki abaana abalungana ebyokulya nga baawuka gyesinga baabula obukulembeze tebasensimu tebateka ate walafunyeyo ku kyansi n'obafuna obwana obuto ebyokulya nga byakulirawo nga muceeri wadde ennyama muntu kamuleka kwate maaso wa munne waako nga kabeesoba ne waako ate bugenda okakkana nga babiyiye tebulidde ate bubyonoonyi ne baleka nabo kisali ky'omusalo gyabafuna abatuula ku ntebe nga bakyafaayana bati uganda ebegenda okukweta ekisinga nekyasooka obutezofanana mbeere bunowe kale tweyanziza tuufu oli ku radio buddu
wewa ntali kimebunjako yes ntali ensonga muzikenyekemye bulu naye omuntu wawansi ddala nga ku nnyanja ennyanja nzeze ku nnyanja wano ndaba ekiri ku nnyanja mukwala abagagga be bavuba ku ttaka kati waliwo omusajja yazze jjo n'apunta ettaka wano n'apima n'ebibanja byaffe kati badde njagala kubuuza ku mukulu kizito bwe tugenda mulangi ofiisi ey'oku disitulikiti tusobola okutegeera nti ono ye nannyini ettaka lino we lyakazibeerayo kisobolera ddala okutegereka biridde nnyo nkwano nkale tweyanziza kale radio buddu eyo muntu wa bulijjo akadde ke ku mukulu kizito tuyombe tusiibula abawuliriza okusooka twebaza bannanga masimu gaaka naye nga budde butono nnyo okusooka njagala okutegeeza batuwuliriza nti ssebo gwe badayogera ku amulyati nenandala baggwawo dda era kyolwa nti olwaliro amulyati ali muka bayagala bategeragana ne beesige badde mu dialogo naye sebuju babagaye tebajja kuteesa nabo abo bali finished abo they are finished bagenda kubeera ali mu kiyumba tebalina mulamwa so era abo be bantu bakajjajjatta naye njagala okuwulira batuwuliriza nti ebyobufuzi bigenda kunyuma naye njagala okutegeeza mutegeere nti omuntu alina obuyinza ayagala nnyo obuyinza okusinga gwe atabutegeera kubanga amanyi omutima okukola ki the value of political power n'olwekyo okubaganya ebirowoozo si buvunaanyizibwa bwa pulezidenti Museveni oba ani kujja kukubulira nti yettakomawo baakomawo buli muntu okweteekateeka kwa buli muntu kyolwa nti MK bano abadde beekwese mwadaaki abalwabo bafuddeyo ngalayo kitukoze eki kati buli muntu yena ayagala okwesimbawo yeesoboleyo naye nga njagala okakasa bano abali mu mboozi eya muvumenti nti bemuyita enkiiko mumuli ku bintu mumanyi bananyini muvumenti owekibwa pulezidenti muvumenti ayagala muvumenti ebeeti ate wano mu Buganda muvumenti bagikuba mu bugenderevu bayine bo bamanyi enteekateeka yaabwe kyekiri kye nabagamba kati olaba eri mu teeso abateeso badde bagamba nti pulezidenti agenda abayambe kubanga gundi ono vice president ne speaker ne mukaputeni mukula bali mukulwanagana babalemeseza enkulaakulana bebakateekako juuzi bebalemeseza enkulaakulana tolaba nti mulimu n'olwekyo ebyobufuzi bigenda kunyuma kati kyobudolaba nti abantu balina okuwulira ekibiina kino kubanga kino ekibiina kyekibabuulira ensonga kizimbye obusobozi kizimbye okumanya n'okwetegereza okubabuulira ensonga ezikolaki sikiri speculative nti ensonga zenyini n'olwekyo muyingire mu kibiina kankozesa omukisa guno okuddamu okutegeeza bamwoyo gwa ggwanga ne ntale ebunjako nti tugenda kujja nga tusomesa abantu ku nsonga z'ettaka kyo twagala abantu bategeere ensonga zino amateeka weegali etolwabiwandiika abantu baziruka amaaso kubanga ensonga ezigenda okuba tukontesias ezakasamemu ensonga za ttaka tewali nsonga ekutekati mu ggwanga n'ensonga ez'ennyanja ezaki aboonoonye ebyennyanja abawambye ennyanja tibasobola kujja kumatiza abantu badde mubawagire ntumira owekitiibwa Honorable Mulindo abiri mu maaso ntumira owekitiibwa Meja Kaddu John Nakaseke ne bamwoyo gwa ggwanga bwenna omulimu gw'okusomesa abantu ku nnyimbe ku mbaga buli wamu wonna ensonga z'ettaka z'ensonga enkulu otusibidde kano nabwo omukisa salongo bazanye ebulayi kutumidde ne munyabo mangali tanakalime kulamu sule bulungi basebulungi likuredi obuddu eyo muntu wa bulijjo bwetu bwetulabise ate tulina olwokubiri olujjanga mukama tuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano eno ye radio buddu eyo muntu wa bulijjo wootabadde yeddako nze yajuuma omukama kukomi